Akabenje akamanyi kagudde mu Katooga Maya ku luguudo lw'e Masaka mu mmotoka ekika kya Ford namba UA 285 AM ebadde etisse omusenyu bwe yambalaganye ne taxi namba UBL 228 N ebadde ejjudde abasaabaze ng'edda Masaka. Akabenje kano kaguddewo okusanga 12 nga bukya era nga kikakasiddwa nti omugoba wa taxi Maleka Simu afiiriddewo Mbulaga ng'ono atemeddwa butema mu mmotoka nga ababadde bakedde okuyingira ekibuga be bakoze butaweera okulaba nga bataasa obulamu bw'abakoseddwa. Enga bwe tulina kaafuko mu budde buno lweva wa taxi waye mukwatidde endowooza ekirala tulina kugezaako kulwana musikayo naye akyatulemeredde lwa nsonga eyo bodaboda abadde ava sayidi z'e Masaka n'owa probox etomedde owa drone owa bodaboda adde abayagala kubuuka kantu kali kudda kukuboneka gaana nemusena okukakutako w'emmotoka n'agala ogule n'alumba bano n'abakuba bodaboda agudde wansi olugudde wansi bw'ati kati eno emmotoka ey'akabokisi ey'omusenyu ebadde emukaako emabega bwe yagadde okumuugula bw'eti emuwonye n'erumba takisi eno ebbali. Kyokka abadduukirize basanze akaseera akazibu olw'omusenyu omungi ogubadde guyiise mu takisi ne guyiika ne mu biwundu by'abasimatuse. Poliisi y'ebidduka etuuse n'ekola ekisoboka mwereetedde ne kabangali yaayo n'etaasa abantu ababadde mu mbeera embi okubaddusa mu ddwaliro lya SBK Maya okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Abantu bayisiddwa obi abadde mu takisi tuyambye emmotoka namba yonna mukama tusaasire busaasizi bawone naye ng'embeera gye bagendeddemu sinungi n'akamu. Embeera eno eyongedde akalipagano ak'amaanyi ku luguudo luno oluva e Kampala okudda e Masaka olw'emmotoka ezibadde zitambulira ddala akasoobo olw'akabenje kano. Wayise akaseera nga poliisi eremereddwa olw'akalipagano era ereese kasiringi yaayo okuggyawo mmotoka ya Ford ebadde egudde mu kkubo. Kasiringi eno era eyambyeko abantu okusobola okumenya takisi okuggyamu ddereeva n'abasaabaze abadde banyigiddwa naddala abadde batudde ku mito gy'omu maaso. Tutuuseeko ku ddwaliro lya SBK okulaba abakoseddwa ng'embeera gye balimu eyungula ezziga naye ng'abasawo babadde bakola butaweera okutaasa obulamu bwabwe. Ye Nayiga Teopista abasawo bamusindise mu ddwaliro ekkulu e Mulago okufuna obujjanjabi obusingako olw'okuba embeera ye ebadde mbi ddala era ateereddwa mu ambyulensi y'eddwaliro lino n'addusibwa nga biwalattaka. Abalala basangiddwa n'ebisago eby'amaanyi era abamu ku bakoseddwa okuli Carole Musa batubuulidde nti babadde batuuka mu Katoogo olwo wa bodaboda abadde avugisa ekimama n'agwa mu luguudo wakati olwo wa Ford abadde atisse omusenyu n'agezaako okumuugula obutamulinnya gy'asanze takisi ekika kya drone mwe babadde ne zambalagana. Kati nze nengula amaaso ng'owapiki alwemiwati n'ebintuka y'omusenyu kati emmotoka y'omusenyu nekuwenedde mu kusaidia tulikuwamu takisi gyetubadde. Ekimotoka ky'omusenyu kyekikubye drone. Basiti Omutayi akulira poliisi y'ebidduka Ensanje atuuse mu ddwaliro lya SBK era alabiddwako ng'alambula ku bakoseddwa okubaggyako ebibakwatako n'okumanya embeera gye balimu. Gift Nanteza omu ku bakulira eddwaliro lya SBK Medical Center Maya agamba nti bafunye abantu 11 abakoseddwa mu kabenje kano era nga bakoze ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwabwe nkati embeera egenda edda mu nteeko. Naye bonna bajjidde mu mbeera mbi naye tulwanye nga bwe tusobola ne tulaba nti tusobola okutereeza obulamu bwabwe nebutembula wadde mwaba abalwadde betufunye tufunyemu omukyala omu abadde mu mbeera mbi nnyo era ntusalawo okumwongerayo ambyulensi yaffe nemukwata nemutwala e Mulago. William Buyondo ne Lydia Nalweiso bebakusakidde gweno ku Lab Kede TV.